esaawa eno bangubaganya ndi mbega amangu nfuuse mbega so koleke mu interview gye twakola wangamba owagira Nuupu isebo nansagulira amakubo amalala mu video gye twakola yasembayo gitwakola luli olwo yagenda mu comment section agamba naye nedda nokubadde oli yafudde naye owa boda bakole ki bamuweeyo ali mukasere akufa olwokuba bwena alimu nze siwe nakuzibwa kati bino ebintu ebikyuka manya bibiina manya ttiimu za mipiira manya nkwaniriza nate ggwe atulaba atugoberera ku mikutu gyaffe egyenjawulo ali ku Focus TV Ebro Media ali ku Tash Media olina okubeera nga mukikola olunaku olwaleero njagadde nkikole follow up ku kufa kw'omugenzi Kalangwa aba Moses Kalangwa Kaliisa ono nno w'Ekayunga yawuyugumiza Kayunga oluvannyuma lw'okubeera nti yafa ennaku z'omwezi zaali 20 no nakutume zaali was it lwali wa Sunday nakuwa Sunday ekiro then ku Monday tugenda okukeera okuzuukuka nga emitima yonna gibutikiddwa amawulire g'okufa kwa omukulu Kalangwa olwo yangana okumuyita empologoma nina bagamba nti erinnya libadde limuteekebwako nti empologoma y'Ekayunga so tuyinza kijjawo abantu bangi abazenga boogera enafunako kugayo owa booda n'abakubye ennyumizi ebyaliwo ku lunaku olwo naye era olunaku lw'eggulo babadde bali mu kuziika bonna balabye video mwazirabye omukulu Frank Gashumba yavuddeyo n'amwokya okumwokya ntegeeza yamuwaddeyo enkalu zajjo tugamba era embeera eryeta era erukeeredde angambye waliwo ebintuseeka ebitabadde birungi n'ayagala okujja boomulanga eri abo abasobola okubeera nga basobola omutaasa obutabeera mu maaso ga kamera kigenderere kuba lwa nsonga agamba nti abantu bangi bayinza omulaba ng'eyeewaano oba oluusi abamu ne bakiraba bulala that's why olumu aba ayagala akikole bwakyo nze ade Wilberforce Muyanja omukulu nsaba obuuze ku bantu then tutandike ombuulire ekyobadde oŋŋamba mukama mulungi ennaku zonna namwe abaganda mu abaisiraamu assalamu alaikum bannayuganda bannange babuuzizzaako olunaku gy'owangalira okulaba gye n'emikutu okay erinnya liri Frinjoza ni kilometer nze Dennis kati mwami Dennis sooka ombuulire kyabadde kitya yesterday wabadde okisuubira baali bakugambyeko esente meka ze baakwokyezaayo era lwaki onkubidde essimu gye twogera ebintu bino nga mu kusooka nagamba nze omu ku baasooka okudduukira muganda wange omugenzi Kalangwa oba kitange kuba ali myaka eginzaala otwatuusa mu ddwaliro nemmanya mbu muze Kalangwa gwe ntaasizza nga bwe ninjibala naggamba nasaba Mukama Katonda amuzza engulu yasobola amuzza engulu naawe ojja kuba oyokebwayo naye Mukama Katonda Mulangwa yayagulidde omukulu akola Uganda sisimuka Frank Gashumba muvandime n'atwokyayo nze ne muganda wange nga bwe twali ku mulimu ogwo yatuwadde miliyoni ya Uganda namba okufuna emitwalo 55 naye si ensonga enkulu enkubizza nnyo essimu ensonga enkubizza essimu ezo ssente zafuuse Kanaluzaala sonda wange zomuzo nga zo zikumala you contented wabadde contented nazo zimala kuba batandikuwadde nali sikisuubira okay kuba Mukama Katonda yatugabirira era asobola okusinza ku kyennakola nansagulira amakubo amalala mu video gye twakola yasembayo gitwakola luli olwo yagenda mu comment section agamba naye nedda nokubadde oli yafudde naye era owa boda bakole ki bamuweeyo kuba yakola ogugwe so ndowooza oyo yaddiddwamu Frank Gashumba yabikoze yakiikiridde abalala kati wabadde awo nga bakuyitayo nga bampitayo kuba nabaddeyo ku lumbe ne muganda wange twali mu mulimu ogwo banansonyiwa bannayuganda oganda omulimu kale mu kutaasa okwo batuyita alwanyula abagenda nebugambo bakoleza newankubadde muvuma baganda baffe ababooda naye bannayuganda bafuna obuzibu bebadduka basooka okudduukira Uganda agamba kale mudde wali eri otumaliza okuziika munoonyeeko era teyalidde mu bigambo bye tebyogeredde sente we muzituwa teziweredde mu kamera
yaze wadde mu kamera kulaga nti kusasamaza naye oba video teyakoze ku kamera yesize okuleetera obuzibu wenkolera baganda bange mikwano gyange essaawa eno bangubaganya ndi mbega amangu nfuuse mbega so oleke mu interview gye twakola waŋŋamba owagira Nuupu isebo essaawa zino bakivuddemu kati gwe wakyuse okulabanga abadde akolera bali oba engeri gye nakulamu lwakwasire mu kamera n'omusaayi gwendimu wano buli ow'omusaayi ogwo balowooza muwagizi wa gavumenti erimu mu buyinza oli mbega oli sipaayi kati olwe kyonna kyonna kye baakoze awo jjukira bo babadde ebyobufuzi byayawula abantu baffe anti Kayunga alimu NRM alimu ne Nuupu kati abadde tawagira Kalangwa tebagenze kuziika tebalinye nayo olw'okuba nze nagenzeeyo n'enziika ng'ate balijja baŋŋamba ndi wa Nuupu ne baŋŋamba gwe wa Nuupu ogenda otya n'oziika ow'NRM abadde atukijjanya ng'atwala ettaka lyaffe weekubanye ne bali kati ogenze n'okuziika olwo amangu ago olwega lunyambaza akagata bakanyambaza kantuuse nti bulijjo oli mbega najja kubabega ku stage yaabwe tujjukiremuko tebatategeera mu biseera by'okulonda bannaffe ku stage waliwo bebakwata ne basiba bakintaddeko nze yababeganga era nzeko lwango ziri ezaaliwo ezantaba biki ebyo by'amataka ebyobufuzi waliwo bebaase bannange nga omanya ababooda bawagira ekisukka abamu balegamu n'amafuta agwabwe olwokuba omuntu amwagala olwakulamba n'asira nga amutambulirako ne beetoola ne bavuga bannaffe abamu baafuna obuzibu baasibwa kati obudde buno baŋŋamba nze yababeganga mbono wa Nuupu ono wa Nuupu bakuwadde ne ssente empitirivu nnyo walidde era bwe njogerera ku stage sikyakkirizibwa wadde okusalimbirawo wadde okwekulukunyiza okutuukawo oba ndabira nga nze nakapiki yange enzunga kijegere bagamba genda mbeera nalemba kubako obakolere walala ebintu bijjiddemu ddala ebyobufuzi bwe Uganda bwe yatuuse genda mbeera nalemba kusenze esebo kino ku mwenna bali ku stage mukola nabo abatabagirayo tebagenzeeyo kuziika tebagenzeeyo oyinza ogenda gye batakwagala muliwanwa temukolagana oyinza okugenda gye takwagala naye nzikyali kingakatako okugenda ebyofuzi nio bizza ebbali nga wala unabizo ebbali nenjolayoola munnange gaataawa nemujja ku kkubo mubise ku ddwaliro kyali kingakatako era okugenda turn up according to you turn up yabadde etya turn up teyabadde mbi yafunye abantu byaddaana okufuna kubanga wenagamba 10 ekyawa bonna bantu bazze ebikonge byazzemu NRM kweno church ezimbibwa gye nalabe nga mu kusonda ssente awo okugimaliriza biki byonna ebyo ekifaananyi ekisiigibwa ku social media musajja mubi musajja akola biki kituukira kitya ku bulamu bwe bw'omugenzi nga bwe wabadde olaba wali embeerayo n'abantu abazze okuziika okusinziira amaanyi g'abadde ayina nga woolaba era n'omukulembeze bagamba tebamwagala naye obululu abojja luddabwa kumira ekyawo bwomu NRM bazze era abantu bazze mu bungi buyitirivu kuba mulimu n'abavuze ennyendo mukasa aleese abantu nabazze kuziika kubajjukira yabadde ssentebe
yavuganya ku kumyuka President Museveni mu Buganda kigeza mu NRM musajja abawamanyi yes abawamanyi era abantu baze mu bungi ngabagizi be NRM zo abokuchate babadde mu yonnyo ni aba NRM era bageze baziika kyekiyinza okuba nkyaletedde ekyokweka okukola naddala abatuuze b'e Kayunga bo nga bo mu bbaala awo kiki ekibaletedde okulaba nga turn-up yaabwe nga bo tebagize tekirumiriza oba tekituukiriza kiri kibadde kyogebwa ku social media nti ddala abantu bano balimu obubbi bw'ettaka obukumpanya ekyo buli omu n'endowooza ye naye nga wenaggambye kaabe wa Nuupu n'ofiirwa era twakyalako emabega awo nga bagobako ku NRM kuki ku mulambo kati naawe wa Nuupu so agenda ku mulambo gwe NRM tujjawo kino yabba ettaka so bakumaye gwo okubira Nuupu akadingidi ogende ng'ozungina ku mulambo gwe NRM oba kukubirayo enalabye n'olyani mu bulaza wa Kalangwa Agostino yagenze n'ayogera n'agamba nti ekintu ekyo kyabaddewo naye bo tebajja kubeera beeteefuteefu kubamanyiira naye ne bagamba naawe ne wobeera gwe ng'oli wa Nuupu ng'omuntu olwanirira kibiina kyo osobola okukola Kalangwa bulijjo byakoze eki bulijjo byabadde akola olw'ekibiina kye ekya Nuupu makisobola ekya NRM igwe saawa zino nga Dennis kiki kyolowooza oba kikyogamba ensi kiki kyoyagala kibeere nga kikolebwako maybe nze kuba mulanga obutakungula kuba asobola okuntaasa embeera gye ndimu obudde buno Minisita Balamu minisita w'abavubuka n'abaana Minisita Balamu minisita wa Kampala n'abanene wamu kuko mu NRM twafunye namba ya Gashumba lwaki Gashumba ye n'akutwala ku bikonge eri wamu namba saagifunye twafunye namba ye oba omu mu famire ya Muzee Kalangwa omugenzi ko kati obudde buno ekyokukola kimbuze bwe mbadde nembekera bangobyewo nsalinze kusaba buyambi baba basobola okufuna stage ewantu wala sala muli mulala pansi manyi musajja saasoma osigala oli wa Nuupu nze ndi wa Nuupu era obviously sikyekwekerera ate ebikolwa byokola anti saa zino kati tukubasize ne bagamba oba tuvuddemu nga takyali mu Nuupu kati ate agende ki agende mu kibiina kikyakola tujjukireko waliwo abaana abali ku TikTok olwo bamanyi n'okuyisaamu ku bakulembeze abali mu Nuupu pa top nga bayita Bambega naye ate nze atalina kyeri just omemba obumemba kingana okumpita Mbega twalabyeko basekulutyale gino bakatananga babayita Bambega naye nze omuntu obuntu just ememba atalina kyina wadde okuba nga ndi foot soldier ku kitebe nga bamumanyi tikindiko nemesa muntu kumpita Mbega bo lwaki tobeetondera kale aba kino ekibiina kyogamba ekikyo ng'ate basaazi ne bagamba gwe watubdeo tokyali naffe anti baba bakikoze mwoyo gwa butategeera mentalite yaabwe ya butategeera nati nambira lwaki gwe tobeetondera nogamba naye so akwetunda kuba sina nsonga gye nakola nze okutaasa omuntu nga busobola okukyanga naawe mu mwana wa muganda wo nga toliiko oba wa NRM oba wa Nuupu oba waki nga sinaba wakuba wa Nuupu bakkirize bagaane nasooka kuba Munnauganda nga sinabasooka kuba wa Nuupu nasooka kuba Mukatuliki nga sinabira kuba Nuupu nasooka kuba Muganda lwaki nkumanyidde ebintu ebyo nsobola kukeera ku makya nempisa Mukabaka maaso nemwesa mu maaso nsobola kukeera ku makya nempisa Mukatuliki wa maaso yenzikiriza nga sinaba okuba Nuupu eyo nebintu nabiri nsobola kukeera ku makya nempisa Munnauganda munnaye nga ali mu kaseera akufa olw'okuba bwe NRM
nze siwe nakuzibwa kati bino ebintu ebikyuka manya bibiina manya ttiimu za mipiira manya biki ebyo tebikutwala ebyo bya bulijjo busobola kubeera ku makya. For example, kakuwa omukulembeze wa DF yali wa NUP, obudde buno wa NUP Mathias Mpuuga si wa DF naye asobola okukera ku makya nga simu na Uganda oba asobola okukera ku makya asimu Katuliki asimu Katuliki. Waliwo ebintu ebyobufuzi byebitana twemazaamu nga tebikyuka nga omuntu olina sigala bwotyo. Okay, ali ku Focus TV nga otugoberera ne ku Don Media webanye okubeera nga okikola. Nkujjukiza nti ebintu bino byetwogera bimu byebadde ku mukuziika kw'omugenzi Moses Kalangwa. Bangi bajaguza, bangi bakubye embuutu, bangi basagambiza waggulu okufa kwe. Tujjukire nti nno ekkumi terikyawumwira mukulu nga bwagambye nti ate waliwo bambi abanyoleddwa ennyo, abakaabye, abatalina bafamire olw'okuba kino ekyaguddewo n'okufa. Kubanga besides all these wangles ezibaddewo ne scandals, tukkirize nti omuntu alinako byaba akoledde ekitundu. Byatwala mu church ebadde eri mu kuyimirira, church ya Mukama ebadde eyimirira waggulu awo okulaga nti eyambako okudduukirira abantu bano. Nga tuwumbawumba omukulu ono omugenzi, abaana bano bonna abalabikidde wali mugundi bonna babadde babengayi, obamanyiko olina kyobamanyiko gwe nga oba jasi obadde omanyi kitaabwe? Nze nga nagamba ekayunga sinabeera ebbanga liwera ndi mwaka gwa kutaano. Baana be koza alina ssente kikimugana okuzaala abaana abangi. Olaba natalina asobola okuzaala abaana bangi naye nga sibamanyi nnyo bamunabamu bemmanyi. Jjukira abaana famire sente weeziri basoma kati life y'ekyalo tebagibeeramu nnyo mpyawo. Kwa kitaba alina amaka mangi, alina ebyobwagga bingi, kati eno mu kyalo tebabeerayo nnyo mpyawo. Amafaamu bakozesa okubeeramu. Kale simanyi producer ogundi namaliriza. Okay. Naleze kuba mulanga Mr. Balamu Minister w'abavubuka. Yes. Ni ono omukyala w'enaiba mitani ajatinamya obono mu kibuga Misa Kabanda. Sina kyama kyenjagala banfunira akaseje Kampala gitandika obulamu kwa wenkolera bangobyewo bagambe nti wae stage sina kyama kyenjagala ate akapiki oba bampadde nesika koloni yange aizulu pande mbuga lono kampuni sijja jogera gikoya Kalango. Kale producer tuyambeka obudde buli butya tuyinza kusukka wano nkakasa nti emboozi eno ey'omwami ono mugiwulidde bulungi. Okuva olunaku lwe yavuga omugenzi ono nga afunye accident, bingi agamba ebibadde mu bulamu bwe n'okusosolebwa oba oli awo mu ngeri emu oba endala, n'abantu bamu okumusiima ate abalala ne bamugezaako ate muyisaamu ggaali. So byonna byonna oba obisuubira basonga waliwo abatayagala waliwo abaagala, byonna oba obisuubira okubeera ng'obiraba. Otherwise tetuyinza kusukka wano. Nze Adeuda Force Nyanja, tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo. Bingi nnyo tugenda okufumbira nga Focus era bingi tujja okufumbira nga Don Media ebirungi by'oyagala okubeera ng'olina okumanya mu Uganda. For now, bye bye.